Bano bavudde mu bitundu bya Kawempe, Bwayise, Kazo, Kalere na walala nga bagamba nti bakizudde nti enteekateeka za Maama Mbabazi si nnungamu ku nsonga z'abavubuka okusingira ddala okuteekawo emirimu mu ggwanga. Bano babadde bakulembeddwa mu kiro ekyankuba n'omulala ategeerekese nga Muzafaru ajjukira ennyo okwetwala ku kitebe kya Amerika mu Uganda ng'ayagala okutegeeza President Barack Obama obwavu obulumye ennyo abavubuka ba kuno. Bano balumiriza nti bakomyewo eka era bayize nga teri muntu yenna alina nteekateeka nnungi nga za President Yoweri Museveni. Olw'ebyo byonna ebirowoozo bya President Museveni ebirungi n'okwongera otukakasa, twasazeewo ffe ng'aba NRM Poor Youth abavubuka b'ekibiina kya NRM okuva ku Mwami Mbabazi ne tusalawo tugende ne Mwami Museveni fulaga beera w'ekibiina kya NRM. Balaze obutali bumativu ku ngeri ya Maama Mbabazi gy'asuubira okukwatamu ensonga z'abavubuka ne bagamba nti ensonga lwaki basazeewo okudda eka. Ffe ng'aba NRM Poor Youth, manyi waliyo bangi abayita aba NRM Poor Youth abo bagenda okujja bagamba embubo nga aba NRM Poor Youth, naye mbajagala mukimanye nti abamu ba ku WhatsApp, ba ku Facebook, tusazeewo tugenda ne fulaga beera w'ekibiina kya NRM. Tuli be NRM tugenda kuwagira omukulu President Yoweri Kaguta Museveni. Bano era beeganye ebigambo nti balidde ensimbi okusobola okukyuka. Bategeezezza nti kino bakikoze mu mutima gwa bwagazi. Mwami Museveni eyogaba enkumbi wakutuddamu tulaba nga tufaafagana naye nga tulambagana naye. Tetwagala muntu agenda kubba nkumbi, tetwagala kulaba muntu agenda kubba nkumbi, tetwagala muntu azannyira mu bitabo, tetwagala muntu agenda kuzanyira mu ssente z'abavubuka nga mukyala Jennifer Musilizi yazanyiramu. Tetwagala kulaba muntu azanyira mu Gemeto set kuba bino ebirowoozo bya Poor Youth, NRM Poor Youth yabireeta era Mwami Museveni n'abijja.